Babi Television Uganda webale kubanga otambulira wamu naffe nga bulijjo bwekikola webale kubanga oweekuumira ku mukutu guno tweyama okubanga tukutuusaako ebyo byonna ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda naddala mu kibiina kya National Unity Platform. Wabula gwe yasubscribinga ankwebaza okubanga weekuumidde ku mukutu era manyi amawulire ogafuna bulungi nnyo yonna gy'osinzirira okubanga ogoberera omukutu guno. Wabula gompya tanaba kubanga osubscribinga nsabye akwata ka subscribe button kuba akwata ku kigambo subscribe osobole okubanga osubscribinga ku mukutu ogwa Babi Television Uganda okwate ne ku kade ako osobole okubanga oteekamu all ofune obubaka bwonna oba ofune ka message buli lwe tuba tutaddeyo obubaka wano ku mukutu ogwa Babi Television Uganda. Gwabadde atugoberera ku mukutu guno mbadde nga nzija nkutegeeza emitendera President Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kya National Unity Platform okutwaliza wamu oba akakiiko kawandiise aka National Executive Committee akavunaanyizibwa ku nsonga ez'amaanyi mu kibiina kya NUP babadde bateekateeka okubanga basikiza Joyce Baagala Ntwatwa era nga kyaddaaki bamaze ne balangirira omubaka omukyala agenda okubanga adda mu bigere bya Joyce Baagala Ntwatwa. Oluvannyuma lwa Joyce Baagala okwekubira kakundi ka Mathias Mpuuga Nsamba ke yatwalibwa President Museveni ne basobola okubanga badoojinga okukola emirimu oba beebalama okujja ku kitebe eky'ekibiina kya National Unity Platform okwenyigira mu meeting ez'enjawulo ezibeeramu okuteeseza eggwanga na butya bwe bagenda okubanga batwala struggle eno mu maaso. Wabula ye Joyce Baagala ne Mathias Mpuuga Nsamba Abedi Bwanika baasalawo okubanga beekubira eri ku ludda luli olwa NRM olw'ensonga nti Oweekitiibwa Honorable Mathias Mpuuga Nsamba abeera nnyo ne Speaker wa Parliament Anita Among era nga okusinziira ku ebyo ebyavaayo ne bitegeezebwa eggwanga President Robert Kyagulanyi Ssentamu yatutegeeza nti Anita Among bateeseganya ne Mathias Mpuuga Nsamba era okukakkana ng'amukwanze obukadde bw'ensimbi za Uganda 5 nga akasiimo kebeekwasa nti kaali kasiimo k'emirimu gye yakola nga leader of opposition mu kisanja kye era President Robert Kyagulanyi Ssentamu kino takkiriziganya nakyo era Joyce Baagala y'omu ku abo ababadde okumpi ennyo ne Mathias Mpuuga Nsamba oluvannyuma lwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu okumuvunaana okuli obukadde 5. Wabula ye Joyce Baagala kyabadde ng'akola nga mu vidiyo yaffe esembyeyo we nakutegeezezzaako nti Joyce Baagala yakuba olukuŋŋaana eri mu district y'e Mityana n'ategeeza abaali bazze mu meeting eyo nti Mpuuga ye 5 ebyo baabimuwanga kasiimo nga n'olw'ensonga eyo talaba nsonga lwaki President Robert Kyagulanyi Ssentamu avaayo n'akifuula emboozi. Byali bigambo bya Joyce Baagala era byatuuka butereevu nnyo ku President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Olunaku olwaleero President avuddeyo n'alangirira omubaka omukyala agenda okubanga adda mu bigere bya Joyce Baagala Ntwatwa era ng'ono gwe bagenda okubanga bakwasa kaadi actually angenze okujja okubategeeza bino nga kaadi yo bamaze okubanga bagimuwa olunaku olwaleero era ng'omubaka ono ye Nalweyiso Catherine Tusuubira yagenda okuweebwa kaadi ku kibiina kya National Unity Platform okukiikirira abantu b'e Mityana District. Wabula waliwo byempulidde ku ground mu district y'e Mityana nti ono Nalweyiso ayinza okubanga ayina oluganda ku Honorable Zaake Francis Butebi. Ngenda kubanga nzija nabyo wabula angenda kubanga nkola research wange nzije nkutegeeze ki ekituufu ekiriwo. Alina n'obubaka bulala bwempulidde ku Honorable Nalweyiso Catherine Tusuubira azze mu kifo kya Joyce Baagala Ntwatwa. Naye ngenda kubanga ngezaako okubanga nkuŋŋaanya amawulire ago butereevu nzije nga kutuuseeko wano ku mukutu ogwa Babi Television Uganda. Kyolina okukola kintu kimu otanaba kubanga subscribinga kikole kwata akagambo subscribe subscribing omala okwate ne kade ako okateeke mu all. Bw'okateeka mu all ogenda kubanga ofuna message zonna buli lwe tuba tutaddeyo
eggulire lyonna ono ku mukutu ogwa Baby Television Uganda. Kino kijja kuyamba okubanga omanya ki kyetutaddeyo ekigenda mu maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda naddala mu kibiina kyaffe ekya National Unity Platform. Bw'oba wankyukakyuka kino okitegeera bulungi nnyo era babadde abatugoberera okuva edda n'edda ekyokukola kyo ekyamazima bakimanyi, wabula nno gwe yasubscribinga manyi ekyokukola okimanyi, kwata ka share button ako otambuze message eno etuuke ku buli munnayuganda yonna mu nsi gy'asinziira okubanga akakkalabya emirimu gye, kubanga naddala abo aba struggle batubeererawo nnyo nga n'olw'ensonga eyo balina okubanga bafuna amawulire agatambula mu ggwanga lyattu erya Uganda, babeere eri nga bakakkalabya emirimu gyabwe naye nga ne information eri ku ground ewaka bagifuna bulungi nnyo. Ekyo nno kyetweyama okubanga tutuukiriza nga omukutu ogwa Baby Television Uganda. Ensonga ya kaadi ya NUP yo yasettlingiddwa dde oba yamalize okubanga ekolebwako, kubanga bannamitiana baavaayo ne balaga obutali bumativu bwabwe ku ngeri Joyce Baagala gwe baakeera enkya ne beesiga ne balonda asobole okubanga abakiikirira, ate ne bamulaba ne bali abali ku ludda tigomya bannayuganda, nga n'olw'ensonga eyo baavaayo ne bateeka okusaba kwabwe eri ekibiina kya National Unity Platform. Era nzijukira najja ne nkutegeezaako wano nti ababaka b'emitiana oba abantu b'emitiana bagambye nti singa ekibiina kya National Unity Platform tekikola nkyukakyuka mu kulembeze omukyala ow'Emityana District, bagenda kubanga butereevu tebaddamu kumulonda Joyce Baagala, tebagenda kubanga baddamu bamulonda, era NUP erina okubanga ekisalira amagezi mu bwangu, oba si kyekyo bagenda kulondamu owa NRM bategeerere ddala nti tebalonze gwe omulundi gubasaze. So ekyo kyagwa mu matu ga President Robert Kyagulanyi Ssentamu n'agamba nti no, Emityana olwali tulinayo Honorable Zaake Francis Butebi. So Joyce Baagala olw'ekwenyigira mu kavuyo ako n'asalawo okubanga afeffeeta mukyala ki ayinza okubanga atuukiriza ensonga z'abannamitiana eri gye bazeetaaga okubanga zituuka. Ani agenda okubanga ayiirawo abakyala b'Emityana District omubiri okusinga ku Joyce Baagala nga we yakola ebyobulimba okusinziira bwe yali afuna kaadi oba bwe yali aweebwa kaadi y'ekibiina kya National Unity Platform, era n'alayira okubanga agendera ku biragiro by'ekibiina kya NUP, wabula n'abivaako olw'omusimbi omungi ennyo gwe bamupokera ng'atwaliddwa ewa Museveni, era nga yagenda n'akakundi k'oweekitiibwa Honorable Mathias Mpuuga Nsamba. Bino nno bye bivuddeyo era amakungula geego Joyce Baagala aggiddwako kaadi y'ekibiina kya National Unity Platform, era byonna byakola abikole ng'akimanyi nti tagenda kudda mityana ku kaadi y'ekibiina kya National Unity Platform. Bingi nnyo byenkyakufeffeetera okuba nga nkutegeeza, era amawulire mangi nnyo gavuddeyo ne gagamba nti oyo Honorable Joel Ssennyonyi, kale ngenda kubanga ndowooza mbikutuusaako neme kuwanvuya nnyo vidiyo eno olw'ensonga z'akaddata munnaye, nina okubanga mbalirira abagoberezi baffe abalungi aba Baby Television Uganda. So kankome wano, ndowooza ensonga eno ngenda kubanga njongerezaako. President Robert Kyagulanyi Ssentamu tannaba kuvaayo mu ddoboozi lye, wabula okusinziira ku biwandiiko ebiva mu kibiina kya NUP bye biraga nti ekaadi eno yaggiddwa ku Joyce Baagala n'eweebwa omukyala Nalweyiso Catherine, tusuubira nga agenda okubanga ajja mu kifo kya Joyce Baagala mu kalulu akagenda okubaawo mu mwaka gwa 2026. Era President yavaayo n'akoogerako n'akakasa nti kano akalulu tulina okubanga tukeenyigiramu mu butongole, naye kye balina okubanga balwanako kwe kujjako Museveni leero oba enkya oba luli, wabula n'akalulu balina okubanga bakeenyigiramu okutuusa we banakyalenjinga Museveni nakkiriza oba ne bakakasa ebitongole by'ensi byonna nti Museveni mubbi wa kalulu lukulwe, era nga ye President yeewaayo okubanga alabisa nakyemalira paka kuwulira bubi. Sigenda kubanga nsukkawo watannaba kubanga osubscribinga, nsabye kikole subscribinga, kwata ku kigambo subscribe, ojja kubanga oba osubscribinze, okwate ne kade ako
aka notification osobole okuba nga ofuna ka message bwe tuba tutaddeyo mu ensonga wano ku mukutu ogwa Babi Television Uganda. Sigenda kusukkawo wano atakuumira mpeera bankuumire tusinkane mu vidiyo zaffe nnyingi nnyo zenkyabaatuusaako amawulire agagenda mu maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda naddala mu kibiina kya National Unity Platform. Atakuumira mpeera abakuumye musibe bulungi mwera.